omulabe wa kitaawo alina kuba mulabe wo okuleka ng'oli mu buyabuya nga kino ekyana kye baazaalukuka olw'okwegeza mu kusiyaga kitaawe waakyo. Ebyo nabijja mu famire. Mulina bye mutamanyi naye kyekyana kye kyakuba political capital wa taata waakyo ne kimuteeka ku ttaka. Taata waakyo yalwaniriranga ddembe nansi kukyusa buyinza nga kiri mu bisiyaga. Ekyo ekyana kyakola ky'amaanyi nnyo okuteeka political capital ya kitaawe waakyo ku ttaka. Ne bwe kijja wano mu Uganda tekiyinza genda mu kkomera wali kumulaba. Ebbanga lyamazeeyo kijja kikoma wa maama waakyo. So nze saakyewuunyizza nnyo kusitama na Kadingo eyalwanisa taata waakyo ne bakkomoleedi be n'ekibiina n'akikuba ku ttaka. Ku grounds ki kw'osinziira okutuula ne mulabe wa kitaawo eyagamba nti Besigye akolagana ne Museveni n'amupangira n'agavubuka gaakawuula gamukube. Ku grounds si kw'otuula n'omusajja ng'oyo. Grounds ki mazima ddala. Omusajja eyalwanisa buli kifo kyonna omuli OFDC omuli buli kitaawo gwakolagana naye n'amujja mu kifo n'abeera musanyufu n'otuula n'omusajja bw'atyo. Kale vubuka gw'oli geege byonna bye bampa info gwe baakumpaako kati leero nkakasizza mutuufu. Kitaawo yakuzaalukuka, kitaawo yakugoba. Gw'omu ku baasuula kitaawo wano. Sajja yalwaniriranga ebintu ebiri decent ng'omwana ali Bulaaya ali mu bisiyaga. Obwongo bwakyo buli ku bikukujju era nze simanyi Katonda muggo gwe yakuba musajja. Ekyo kyolaba ebbanga lyonna lye tukirabidde tekiva mu kibiina kibeera ku ssomero. Kifuna liteeke buli mwaka university n'atera kukigoba. So nze saakyewuunyiza kutuula na musiyazi munnakyo kuba ekibigatta bisiyaga. Ekikigatta ne Kadingo bisiyaga. Ge mazima amatuufu. Naye nga ku grounds ki omusajja yalwanisa Balukwago Bassemujju Nganda bamanyi obulungi nti be bawolereza ne kitaawo mu kkooti. N'alwanisa political capital ne political party ya kitaawo n'ositama naye muli mukola video. Katonda nnyambanga bw'ompanga ebyana ebifaanana kino ontwalanga. Bulijjo tubagamba nti change tujagala naye si Kadingo nga mutuyita banyampi. Kati nkuleetedde 360 nga Kadingo ne bamalaaya baabe Boston balumba Archbishop Kazimba Mugalu mu church wakati ng'abuulira enjiri eri abakkiriza. Bimalaaya ebyasasuddwa Kadingo yennyini n'ekijja kifiriminga ne bikwata saavisi y'abantu abazze okuwulira ekigambo kya Katonda ne bigifuula eya Bobi Wine nga biwemmula Kazimba Mugalu agagamba aganene. Imagine mu church. Ne Bobi Wine njagala kukugamba my brother si buli omu yenna nti osobola okumukaka okukugoberera. Toli Katonda olaba ne Katonda tatuukako atubuulira njiri gwani. Kati okutte byamalaaya bye Boston obijje ku mulimu gw'okwebakibwako embwa n'okubyebakako nga bw'otera okukola obisasudde bijje byataakinge musajja wa Katonda. Tolaba nti okolera Museveni obuwagizi. Kati eriyo dictator asinga ggwe n'otuuka okulumba musajja wa Katonda katuuti bagambako nti Archbishop balina kukyusa buyinza gwe mulimu gwe. Ani yakutuma struggle? Ani yakutuma otulwanirire? Yeggwanenya n'okwataakinga Kazimba Mugalu tubuulire wabeera ddi mu church nga tonnayingira mu byabufuzi. Wali osabirawa tuweeyo ekifaananyi ng'oli mu church yonna nga tonnayingira mu byabufuzi. Ovudde mu bisiyaga byonna kunywanjaga kati olumba ababuulizi ba njiri olumba abasumba basajja ba Katonda. Kadingo beerako w'otuuza ebisiyaga byo weesonyiwe bantu ba Katonda weesonyiwe Archbishop wa Uganda weesonyiwe Kazimba Mugalu. Ebyo bimalaaya byo byogenda osasula biwe emirimu emituufu byotera oggiwa ebyokubeebakako oba byebakibwako mbwa naye byesonyiwe n'omusajja wa Katonda. Era abantu b'omu church eyo abaabaddemu njagala nnyo okubeebaza olw'obutawabiwa budde n'okubifulumyanga embwa bigende bikole emirimu gyabyo emituufu egy'obwamalaaya. Kadingo tugenda kaka buli omu kukuwagira. Gwe ayagala okutufiirira kale Archbishop ye yagamba si Katonda kutufiirira. Gwe ayagala okutufiirira ogenda kutufiirira ddi Uganda nga wagiddukamu. Watugamba tukabanje tukakuume tukalonde byonna ne tubikola tubuulire wakolako ki. Watugambako n'okubikukwasa n'obituddiza. Gwe lwaki tojja wano ku ground n'otufiirira? Gwe lwaki oli mu makago mu America ne famire yo? Va ku bantu Kadingo wummuza amabina go wansi va ku Kadingo va ku bantu. Beera mu bisiyaga byo gwe beera mu bufere bwo naye va ku basajja ba Katonda. Abaagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula. Bampita Calvin Kayanja ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo
twetaaga abaana abobuwala eggwanga lya Saudi Arabia mugenda kukola nga bacaregiver na bakirina mu malwaliro omusaala emiliyoni 1.3 bakulisa bakusuza bakujjanja baka input katono visa ziri sponsored namwe abagala okugenda okukola Kuwait nga ba waiter ne ba waitress omusaala emiliyoni 1.7 ate namwe abagala okukola Dubai emirimu weegiri ku bisaawe bya nnyonyi malwaliro masomero ma supermarkets gitandikira ku miliyoni 1.4 paka ku miliyoni 1.7 ba security guard ya Abu Dhabi namwe mwetaagibwa munoonyeeko ku noti 7 oba noti 7 5 5 18 Calvin Kayanja ogenda kuba omufuna uterevu.